Ebyabadde Masaka Honorable Abed Bwanika gwe Bobi Wine ne Waisa Mufumbira Malaka yabogeredde ebigambo natuko kubanga abalangira nti abaana baabwe bayitirizza okubanga babavuma ate Waisa Mufumbira ye yamugambye face to face nga bw'ayitirizza okubanga abavumira ku radio ye ne Honorable Mathias Mpuuga. Abed Bwanika yagambye Bobi Wine nti akome ku baana be bayitirizo bavuma bayitirizo baweebuula n'okubasibako ebigambo eby'ensimaatu. Abed Bwanika eyabadde omukambwe ennyo yatusse n'okulayira nti kaalayire mu maaso g'abantu ebigambo bye bamusibako mbu yasobya ku muwala we nti tekibangawo nti era omuntu alina obukakafu abuleete nti ye musajja mukulu ate musajja wa kitiibwa nti erinnya lye alikoleredde ebbanga nti so Bobi Wine nti bakomye politics ow'ekito ow'okubanga bakozesa abaana abato okubavuma okubaweebuula n'okubanga babamalamu ekitiibwa. Kino nno bannakibiina kya NUP nabo bakuleetedde bwino bwe balina bwe bagamba nti balina bingi nnyo ku Abed Bwanika so tebasobola kumuleka okubanga yeeyibaala n'okubanga alowooza nti ajja basayira ensinga. Bibino njagala gwe kennyini wulira ebigambo nga babyogera nga beerumiriza nga buli omu ajjayo bwino gw'amanyi. Muleva obweru yuyo omuvubuka omulabye ndako nkulage gyasooka olabe bulungi omulabe olumamba buwulire yuyo be babadde ba stages n'amumatiza n'amugamba kwa Mpuuga yaze ku mukolo ogwo ne bamugamba kiggwa leero nga missoni eriwo yakulaba nti Robert Kyagulanyi Ssenta mu Bobi Wine bamulemesa okwogera. Robert Kyagulanyi Ssenta mu Bobi Wine bamutuusaako obulabe era abamu babadde balindidde ku welcome nga Mpuuga yakutte ssente n'aziwa bano ba kifeesi okulaba nga batuusa obulabe ku President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssenta. Muganda wange najja ne mbagamba mbadde ne Robert Kyagulanyi Ssenta mu Bobi Wine oyo Katonda yamulonda amutemera ekkubo omulabe w'aba agenda omutuusizaako obuzibu. Embuutu zaakedde kuvuga ku makya okutandikira Lukaya genda Lusango genda Butende ng'abaana abato abakyala abakulu bali ku nguudo balinda pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssenta. Bino olwagudde mu matu gwa Mathias Mpuuga n'Abed Bwanika ne bagamba tukoze tutya ne bakubira poliisi ey'e Lukaya ne bagigamba abantu abo mubajje ku kkubo naye abantu baalemye. Omukolo guno MC gwe baafunye gwe musanzewo gwe bayita Kizito Johnson birekeraawo gwe yakuza. Kizito Johnson baamugambye bw'otuuka yogera bw'oti era wamulabye engeri gye yabadde ayogeramu. Medisereko n'asooka n'akitya nga bakimanyi bateekewo embeera kubanga Kyagulanyi Robert Ssenta mu Bobi Wine mukimanyi nabagamba nti Katonda yamunda n'amuwa amasannyalaze kyakibaddewo. Wuliriza bulungi abasajja mujjukire emabega Mpuuga yawa abavubuka be bajjawo mu kigundi bayitawo mu Kinyarwanda Masaka ne bayita ababooda ne bagamba Bobi Wine mbutagenda kulinnya Masaka ne baluma ogw'engulu ne bagamba gwe mugaana mu mumanyi oli Ssaababanda Kyagulanyi Robert Ssenta muze mbagamba Museveni asomuga tojja genda wano n'agendawo. Who are you? Mpuuga the Mapuugas nafuna abavubuka n'abawa ssente mubagenda kulemesa okitiibwa President wa Uganda era Mpuuga the Mapuugas namutulira ne ngamba
va mu kusaaga mukwano gwange kandi kuvire ku ntono drone ina mawulire namba ya Milasana Ferizo 702 202758 munange mpuga baya katuka kumukola ati olwaleero nenda bapuleyingira ulirisa mpuga baya katuka bamwanjula yatuuse father ayigiriza bamita father Kasulenule yali bwana mukulu w'ekitovu katuwe kyanukuzi nagaba nabyabufuzi muli obusente mpuga nagayi father bamusasudde kijja kiti father naye aligiriza ku buli bw'enguzi nagaba bagula obusente mukyukakyuka nga mpale z'aba 7 nga kala biki mpuga n'alooza byakusaaga mpuga ze mapuga n'atwana bed badiployinze batudde wali we batadde omukeeka owekirwa Nuwa Kiyimba tikiridde Katikkiro nabo ne bakanga bala nenga abantu babaŋŋoola mpuga ze mapugas Mr. Bitanu Waziria biki Bikira Maria mama nnyabo laba Bobi Wine bwe zimuleeta omusajja alina amasanyalaze maaso ga mpuga yakutte bw'ati amaziga ne gamuyita mu ngenda bapuleyingira akantu kambalage yatuuse ku mukolo gye bazaala mpuuga gye bazaala Abedi ulira gwe yatuuse bonna ababbandi nabo ne bakyuka nga mpuga yabadde yabaguze ne batandika kuba olutalo nga luwedde ensi n'ekyamuukirira eti Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba n'atuna tulaga akasajja Mukama yakawa ne mugaate muddamu kayita kasajja oyo president kaakati Oweekitiibwa Bobi Wine bw'atuuka kambaddiremu wano ng'atuuka kubanga awe wali ekinyusi kimanye abo abantu bamulindidde gambye obwalo bonna basimbye n'ebitooke ne basimba baliize na president the elected Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuga ze mapuga yayiseewo naga babijjewo ng'alina kyasobola okugamba mpuga ze mapugas babazaala eyo Lwengo be batuukire Masaka batuukire Lwengo ng'abantu babaliko bamuŋoola buŋoozi yenna akuzisa enviiri alinga nguli obote mpuga ze mapugas nono Sima Abedi bwannika munange badiployize bagenza okulaba abavubuka abo baganga Abedi akyuka yakyusa ati agamba omuvubuka nga siraba kigenda mu maaso yuno mulabe yuyo amugamba linda kwesiwe mulete bulungi yuyo akyuse amuganga nga tewali kigenda mu maaso omusajja nga temunnagira yuyo Abedi amugamba gwe nga temulina kye mukola ng'abavubuka nabo bakyuse bawagira Kyagulanyi. That is the Bobi Wine I know. Abavubuka be baguze mu Kimombasa yuno gwe kankulage yuyo Abedi omulevu obweru akyuse abagamba what are you nga temukola nga atuyira tuyiza okuyita bana basajja balina eggaali omusajja atambula n'abantu bina tebaseka unforgettable anisesadi tebaseka bali era netululira mpuga ne mapugas ne mugagwe Abedi era mutululira nga kati kano omwana akasiseeko omuzindaalo mwana wa mufamire oye Kyagulanyi ayingira ne mufamire mutaka asiseeko Abedi omuzindaalo mutaka abataka mubamanyi wa busolya ate wa mufamire nga siba nupu okitegeera era njagala owulira ebigambo bino mpuga ze mapugas abadde akyali awo ne bamuweereza akatambi ka mukazi we ne mpuga Kyagulanyi agenda kukutula omumiro omusajja akomeredde wali n'otakula obulevu n'ogira oti osonge taata tonsita nga kasajja konda kagamba ka Abedi namugamba gw'omanyira tomumanyi ne bwaba constituency oba kuzaala Abedi omwana amuyise musota oli musota tamujja konsejjawo ne bamugamba gwe gwoyogerako omumanyi
nga medisereko kyalina okukola nanyini masannyalaze agakakkanye mulyannya magezi n'ageŋŋangamu ne gamulema bonna ne batya ne bagamba Bobi Wine kambalageko. Kakati Mpuuga the Mapuugazi nga sinnagenda wala Elizabeth Odo akutumiddeko kye baamukoze ku CBS. Anti bagamba be bannannyini CBS munnange eggulo yagenze ku CBS baba nowulira soko owulire kye baamukoze ku CBS Mpuuga the Mapuugazi wulira yapasente nga abamuwagira oba abantu b'owansi mulimu ekweyaguza lujjo ali mu paalamenti ali mu kugabana ssente era kaminsona tetugamba mbu gaffe abawagizi wetondere eggwanga era ebyobufuzi obiwummule oleetwa abantu abalala abatukyakyayinamu betuyinamu essuubi webale kuweereza webale nnyo uliriza abo bakimukoledde ku CBS oba eddoboozi libadde na wansi uliriza ulira bantuzaako munnange nenkwebaza emirimu gy'okola ono muzukwannamu amalema hadi nga nva mu Uganda Media Scholars Association misona mulamusizza omwebaza misona nali mwagala era nga yadisajjange naye wamuvaamu olw'embeera yapasente nga ffe abamuwagira oba abantu b'owansi mulimu ekweyaguza lujjo ali mu paalamenti ali mu kugabana ssente era kaminsona tetugamba mbu gaffe abawagizi wetondere eggwanga era ebyobufuzi obiwummule oleetwa abantu abalala abatukyakyayinamu betuyinamu essuubi webale kuweereza oyo Mpuuga the Mapuuga abamukubye ku CBS kati ngenda kumuwuliriza omuzannyo gutandise Masaasi Mpuuga Nsamba atidde okwogera yabadde alina okuddako nga Bedi Bwanika amaliriza akubye Medisereka akama namugamba Masaasira sijja kusobola bano bakambwe wuliriza bulungi ulira Bedi Bwanika byayogedde amusiseeko akazindaalo mwana wa mufamire mutaka w'ekika ky'emmamba era media atunudde Sereko n'agamba Bobi Wine baba Katonda yakuwa ono Bedi Bwanika ulira owekkanzu omulabe gyavudde omutaka Bobi Wine gwe muzanyi omutaka yakusiseeko akazindaalo sifutu sajja akulabye nga byoyogera bogasi gwe obadde ojja ng'osiriwala owanika